SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Finally, ndi mchala Lwanga omubwati. Kati mwabali eyo bachala Lwanga mu outside. Mukolo mwako kwa yangu Silina. Why? Edini ekkirizawa? Bana, stufu. Singa lokera nagamba nti munaye mchala wange. Nafunye akibumba uno. Sobola kukiteekako limiti ekyo kyo kyesigaliza ekitiibwa tosobola mugaana naye waliwo kyosobola oteekako limiti kyomwami wange wadde ayenda wadde azadde ebbali wadde endabye obubanvumye bakoze batya naye nina kyebasinga nti balifuna mpeta ebyo. Amanya Enssonga Habat omu ku badirekita ba SB4 Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa kutaano n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba SB4 Property Services twalese estate empya ku miliyoni 7.5 ekyapa kya mu ngalo empambire ku miliyoni 7.5 ekyapa kya mu ngalo okuva ku kkubo kilomita 2 amazzi amasannyalaze byonna weebiri jangu wefunire poloti ekyapa mu ngalo osobola okubanga owona obupangisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. How invested in me and now pronounce your husband and wife. I wanna sing you a love lullaby. Baby, be my side. A love lullaby. 'Cause I love you. Addiction. On attention. Satisfaction, love and affection. Kulina ko emotions. Wendy. Yes, Baby, so
SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tukomyewo kitundu kyaffe kyakubiri. Tuli ne family omwami n'omukyala Lwangaz. Kitundu kyaffe kyasooka mwakiraba era mwakifollowinga. Nga twamala ebbanga ddene twebuuza nti omuntu asobola okugenda mu Dubai n'akolayo amakulu. Lwangaz yatusapurayizinga era ne tusalawo tugamba tulina okwesootinga ffe kennyini. Gwe nawe nali mu Dubai olina okwesootinga okwekuba mu tooki mu byokola okubeera nga ate okukola ekyo oba n'okusingawo Lwangaz kye yakola okubeera nga ate oswaza abantu. Gye buvuddeko bagamba nga ate ab'e Dubai tebawasa aviata n'atukubako omuggo. Tuba tukyali awo ne tulengera embaga ya Mr. Lwangaz ne tugamba tujja mukyalirako. So kitundu kyakubiri olunaku lwalero kitukuleetedde okubanga tumanya ebisingako abo biki bye bayiseemu, laavu yaabwe etandika etya, bagiwangazza batya okulaba nga right now tebapangisa era nga tuli maka gaabwe amakulu ku kyalo kye tajja kubagamba munnange tomanya kituufu oyinza okubeera awo nga x yeewuuyo ate betumiikiriza tubamanyi newakiraawo wagiraawo ogeranga abasajja yesootinga basina kyamukolera baliwo ba x ba senior 5 awo senior 6 awo oyo aba talina kyaŋŋamba tomanya basuubiza sisuubizanko omuntu nejo emyaka gyadda nina x wange twesuubiza netwesuubiza n'ava ku mugendo mba ndi awo nakafuna mukyala wange nga nkubira amma bye waŋŋambanga nti tolindeka ne bwekiba bikikyasoboka eno bantu bugumu ng'agakudde n'endowooza asaaga mba ndi awo ng'addamu agikuba nga lemu agikuba nga mukyala wange olabe ennamba y'essimu eno mukwate naamukwata aba ayogera biki tabaddamu kunkubira kibeetaaga nayira abakazi ddala abo abakadde besootingi tuba tukyali awo nga exaze owa senior 5 awo senior 6 awo osobola kukola otya ng'omulagiridde wano nze omuntu yenna ansanze mu mbeera gye ndimu nga teyasobola kugumiikiriza biri ebiseera bye nalimu aba talina kyaŋŋamba mulemu abagana kugumiikiriza bangi nnyo because ejjukira omuvubuka eŋŋombe eriwo kati abakazi baagala alina sente ekyo kimanyi bagamba omusajja omwavu butwa omusajja omwavu ayagalwa nnyina bitegeera kati omuntu eyakugambanga ebintu ebyo wakaba ofunye bwajja kati aba talina kyaŋŋamba nesaawe n'omuntu ansanga bwendi omukyala nga ŋŋamba njagala era obamu ne question mark era weebuuza avudde ku ki bwakusanga ng'olina era omanya alina kyakwagalawo tugeze twagiramu pesoni yange bulungi tuli wano ennyumba eriko kamera yetodulaze kamera oba oli awo mu kisenge ng'olengera nanfuka nanfuka giradesi ewuuyo ng'omujjukira ka feesi bulungi ogamba omwana naggulawo geeti okusooka ennyumba yaba teri mu kkubo osanga ayinza obba nga ajjidde ku nsonga ndala oba alina obubaka osooka n'omwaniriza n'owulira view ye amma maama wange osobola tugeze muli awo mu kisenge muliko kamera we mutu mulabanga ze kulungaga munono mumanyi ate nga nawe yamukunyumiza kumanyi tumanyi okwenyumiza mulaavu naye mukunyumizaako osobola kumukkiriza n'ayingira oba mugamba toyingira nga nali mulabyeko nga simulabanga nga wamuwulirako era nga mukulu naye nga ne feesi nengiraba soka kutya ngamba nategeddewo atya wano olwoze mulagidde obanga kubalifeka puroguramu eno neŋŋamba gye tuli sigenda kwogerayo saagala kulimba nyinza obutamukiriza kuyingira naye mpita nnyiniwe nga waliwo akwagala wano ku geeti nebeesootinga wate munyiniwo nagamba nti namuleka ayingire ndebatwala wano namunyumizamu ebizibu bye byonna oba oli mu kisenge nga kamunnange omugenyi oyo agenda sulako wano omwezi bannange simanyi sola kuguma sijja balimba siguma ate nga bayamutadda x nga nedda wamumalira ebweru
ngolo munno yafunyemu ebizibu ebizibu agenda omukulu akugambye agenda kujja wano naffe asuleko naffe omwezi nga gumu okkiriza nga nzikiriza biki SB4 anyway SB4 Media Tuggussa Enssonga tuli ne family Mr and Mrs muliko emikolo gyaggwa bulungi twebaza mukama bonna abajja n'abaaliwo beebaze nnyo n'emikolo gyaggwa bulungi mami bavuga nti gwe tugana ku mukolo fene tubeerayo bannange ffe twasindika meseji atulinda bannange ndoza wali bize ne twali twakuyita baddeko ne minisita Lwangaz n'agamba nti munnange mama yagamba nti bwe tojja kujja ku mukolo naye nga tukwagala nnyo twakuweereza meseji nga kyabulayo nnaku 2 lumu naye ne kaadi yatuuka alabika wali oyagala kujja nga guwedde tukunyumize naye nga gwali mulungi soko balaga kukaweta kati ekitiibwa ekyo buli muwala ali eyo kyayayanira ne kati omuntu ali eyo soko omunyumize ayita mitendera ki bugumiikiriza ki kugo abamu okufuna ekitiibwa ekyo n'emigere gibeeramu n'emisambagire n'empi kituufu kati omuntu ali yakwegomba life gy'olimu ng'oli mu kalina otudde olina akaweta ku mukono munyumize by'oliseemu abali ku SB4 mbalamusizza amannya gange nziza mu Lwanga n'omwami wange Lwanga Moses Newton bannange nsanyuse nnyo okuba wano ku SB4 Media bannange bakyala abali eyo mwenna abawala abakazi bannange bintu bino si byangu nga we mubiraba si byangu omuntu ekisookera ddala kyolina okusooka okwebaza okusaba mukama akuwa omuntu nga mwetegeera kisookera ddala kasi ofuna omuntu nga mwetegeera musobola okukwatagana mu buli kimu kubanga nze nafuna twefuna n'omwami wange dda oba 2013 eyo nga tukyasoma nga buli omu ali waabwe kubaza omwami wange namusanga waabwe ye Kagoma nga gyabeera era twasookera nawaffe awaabwe Kagoma netubeera awo paka namugamba nti bannange koyo okuyisa akabaketi k'obusulo nga mami ali wali akalengera ne ddadi akomawo okuva ebweru tubeewo wekyo twatandika obulamu olumwesanga mutya ku ssomero ku kisaawe mu motoka z'empaka ku mupiira mu kkubo twesanga Kagoma waliyo pate gye twesanga buli omu natwala munaane tubivaako buli omu n'abivaako naye luvannyuma nnyo ziramu mpita waawe bannange zaamu okyaliyo konze mukama ndowooza Allah ng'ategeeza tulina kuba babiri ne tutandikira awo ebitaali byangu tugenda empolampola emboozi nga tulawo okuziwulira tulawo okuziwulira kati bufe otuvuga mpolampola oba waliwo byoba otukweka ku pate ekwali kwanjula lumbe manyi muni wabesanga nekunyimbe ne munkufiiro yali graduation ya sister we ng'ate mumanyi wali mukwano kwa sister naye nga yayita mumanyi ono ng'alwawo bbeera ngeri yali akwata abayimbi alwawo okulabika ate nga nange sikyala nnyo waabwe yakola vidiyo z'abayimbi ng'alwawo okulabika ewaabwe bagenze bakutte olumu akumyewo kiro olumu tebasiiba babamu obwanga agenze kukwatawa kati teyandabangako ekyo nali ntudde byange naye kyebaleko nyo kale yeyajja nga bulijjo omulanga omuvubuka omuyaaye omanyi omuvukola awona agenda kuntwala yali ayambadde atya ku mukolo ogwo ngero omanyi abavubuka tishaati webityo enviiri alinga aterekeza okusiba zonna nkulu weziti ebirevu paafu mutono ng'alinga bebi sasitwalanga kikulu SB4 neŋamba birabika ono muyaaye
So yali mutono ngasoka kwa n'obutono. Nnyo, mutono nnyo. Baita mukyala wange bamusango twakagumala gubadde mu kkooti. Namutwala mu kkooti. Lwaki? Yandaga kafaananyi nga yakanfuna. Ne mwana n'omuwabe ku poliisi. Tebamuyita mu kkooti. Naffe akaffe tujja kakuwuliriza. Oli mutono nnyo. Obufaananyi obwo obumanyi okuswaza. Neweebuuza bulijjo nali ndyaki. Naye nga mutono naye kale ngera omanyi ebyokukwano gamba ontali serious oba ali ku kino bivaako niwayita naakabanga akawera n'alemerako mba mpitaawo kuba waliwo bali ku kkubo ku dduuka nampita eza mukinga watubulako nze embeerayo obeerawa ebiseera emu n'agendako e Rwanda abeerako e Rwanda nawe twatandikira mu bintu bino ebikola ng'omulaba ng'ali serious oba yalinga byakusaagirira byakusaagirira SB4 nga si bya serious kuba naye teyabirimu byakuwasa yagala kyakalemu ogende era wekyali naye jasindoza mukama yategeka nkina kubawo ekyo kuba sijagamba nze naliyonzeka naye just namu meeting awali lumu waliwo gadinawo netwongera netunyuma naye oluvannyuma nnyo just mami wendoza yansima busiimi naga uyu mwana abeerawa nyojja ku just ewaabwe nandaba naga omwana abandi wamugjeewa tumwana watafuna olubuto atogereza eki waabwe nagamba mami mbadde mukwano gwange tunatuuka kubaki serious namugamba nedda olina okusala wani ngaokola ki gwoyagala bayita akabanga nagamba omanyi mami ayagala tugende ewamu nadda mami yabyanguye era baganda be bagaba naye nedda mami oyanguza nga nedda mwana ndi afunye oluga tumanyi gyabeera nami netugenda tukyalako awo ewa maama netwavaawo ate neddadi n'abitegera kuba naye awange abeera bweru aliuke ati naye netugendera emasi netukyala awo netutandika obulamu mukupeperaza wano kyatwala bbanga nekatoka kutuddeko ku mukulu ono afire twesigaliza ekitiibwa kyaffe omukulu mubeera ku mukulu graduation sister wali emikolo gikwacca olengera kikyasinga okusikiriza ffe gyemyaka of course oba oyagala muwala golaba nti atangala mweru omulabya n'eri because ffe tubeera ne group zaffe ani asinga onyirira obitegeerera oli omuwala wakabi ani agenda omukwana so kati byebyo ebintu byalinga betting gyalinga mizannyo musobola tomusobola gwasinga okukwana ku kyalo kati zezo game zaffe ez'abavubuka ez'okulaga nti gwe oli w'amaanyi omanyi okukwana so byali byonna byakusaa omulaba ku mukolo yekaka yereko omweru kyogamba mwalimu batandi kati olina okugeejinga nawe ani omweru anyira because waliwo abeeru ababi so mweru ki omulungi manyi namweru nga kirasi ate nga ndaba ali mugundi ali myaka gyensobola okuperereza naye because waliyo abakulu nga tojjati enumba omuvubuka yenna egyo emyaka gy'abavubuka ye stage yaffe ey'okukwana SB4 ndowooza wali wanjawulo naye kati ffe abakulidde kawempe okulidde kawempe okola na music videos oba oyise mu bintu bingi oba olabye abantu bangi so oba namugumulede nebanga nti bizibu nnyo ebyokupepereza olaba omwana w'omuntu ne mu bizibu wafuna otya ani wafuna atyo ani byali bitya obuzibu wabusanga wawasinga okubeerera obuzibu bwenasanga nti yali ayagala nnyo nsanga mu gadeni nga bwagamba yayagala bya gadeni ate fe abavubuka nga tetulina kisenge namukyesa tutyo tujagala mu gadeni osipendinga ogumu kitundu ate nawe olina okwebeereramu yajja ewange ebyo ebintu bitwalingamu alina kujja waka twogere ng'abantu era ewuwa mulumuyo ewaka ewa mami yali yamba boys quarter akusanga mu boys ne boys quarter yali mu TV yange
Nasaga nyo bya out ate ntwala out oli chips zange ate Nkera kubese mukateriko. Olwajje ewo munyumyenga wagule Tunyumyenga nga boys kote basinga olumu kate bugu modiitirira. Empewo bwe yisire okugala okko. Era ojoga. Hey. Kozi lwanga ababeddira ki? Nze neddira mamba wali abeddira engabi. Ndi mulangira by the way. Ndi mulangira. So ewakate yajjayo. Yajjayo because era of course okutuuka ku kyetuliko gali mateeka balina okutuukiriza. Kirungi bali eri. So najja. So ku mukolo ogwo wali ozze ku lwa sister wono. Nawo wali tomumanyiko. Nenga simumanyiko. Ba sister yateeka uji. Ate oyo muganda nga tayaga ategoza nnyo kuba ku mikwano gye. Ndowooza na mukwano gye bajja kuzza ate emisango ewuwe. Wajja balina okuwabira wuwe. Bawabira ye. Waliwo olunaku olwakirako kono muwabirira. Omuwabira oba SB4. Sister wono. N'omukuya munnange bamuyita ani? Mumuyita Maria Naroga. Maria. Naye amanyi nti no brother wo semutegeera. Nakola kino. Tomwabiranga. Era okimanyi SB4 bibaamu kuba kati obaako ne mukwano gwo kozi kyeneesooka okwebaza Mukama yampa family ng'enjagala kabe maama atwalanga omuwala we ne basista be kati era kibeerawo era mubeeramu obutakkaanya mu bufumbo n'ogamba okube oli mugasijja kuba kale ne mwogera onkubira essimu. Onkubira essimu. Azijukirako akabaala akabe makindi awo. Abagenda kutta omuntu. Balina okulwanira ku nsalo. Bwe nja kwekolako emboozi. Babula kituufu. Nja kwekolako emboozi. Naliko DJ. Waliko DJ? Nga tobirabika. Ali DJ naye bakyabirina. Waliwo gwe bali bagenda okutta. So waliwo genda kukuba omuntu naawe. Ng'olwakoze eki? Oba omuntu aliwa? Nze. Bana abakyala buli walaba akamessage mu simu yo agamba anyono so ate abakazi b'ennaku zino balaba edduka. Eyo kati engombe eriwo fear women. Somwera nga mu kkooti anyono ng'owooza. Anyono. Mukwano gwange. Olaba message. Sokoleke kati yali mukwano gwange. Tuba n'emikwano nga jjo nga tegimanyi we gina kukoma so kati. Amanyi okuweereza bumesi n'ayitawo. N'ayitawo. Ate nga tolina kyakukola. Tomublocking. Tokkiriza naye era nga tolina kyokkola. Olina omuddamu messages. Omuddamu just kumuzanyusa. Naye nga tebyali serious. Byonna mubiyiseemu amasanyu mugayiseemu. Moment ki gyojjukira n'okama naye omuntu ono ye mutuufu gwendi naye kyali kitya moment ki eyo? Moment gyenjukira yesookera ddala yeeno nga tugenda okyala ewaffe manya nali mupya buli omu akulaba nga oli muyaaye kubanga n'omutabani tanatuuka kuwasa kati mabeerawo abamu mu famire abatakikkiriza ng'era wogambe mami nga yayalaka yayanguwa ne bagamba mwanguye nnyo omukozi eki ati mami naye ne bamusikiriza ogenda okulaba nga alinga akkiriza idea yaabwe ne bamugana bagamba ate tugenda kukyala ate ng'olwedde ddali tumugambye tukola kitujja nga ate olwedde gyali awo nayimirirawo namugamba mami nkubuulire woba togenda nze kaŋŋende n'emikwano ba famire temugenda naye mukyala wange ngenda kukola ki kugenda waabwe sola mu disappoint nga famire bamanyi tujja lunaku wetuti eyo moment gye nakkiriza nti omwami wange yanjagala kubanga ali twakeera aba just myezi 3 Kitinyekaba musingo lw'omwezi. Nange simanyi ndowooza just mukisa gwa Mukama. Naye Mukama akuteekako omukisa. N'oli n'agamba njagala bakwenda ewammwe bakyale because nze before nga sinaana kuzaala basooka na kukyala. Ne mala like omwaka mulamba ate n'ofuna olubuto nga sinalufuna. Ne batwalira ddala n'ebintu ebiwera nga baagala tuwoowa. Then baganda we n'agamba nedda temugenda kuwoowamu nina okujja ne mwanjula ebyadda. Netukuwetuwe twatana. Mukulu Lwanga.
Kama akafaanyi kiri kyali eyo nga tuchaddeko mukazigo ko nga tuchaddeko satu basatu nga tuduke tugende ndoza nange era nakyewuunya ekyaliwo era naye nzira olengana naye twakikola myezi 3 so kyekirwaki waliwo okusika mu famire abamu bagamba muganda waffe oyanguye mukazi wakamulaba so baali batuufu naye ate ndoza saino bakiraba ekivuddemu because buli muntu amanyi nti wemba n'omwagala nawo olina osooka omwetegereza for some time neffe twapapa because there was a love yali ebumbujja so yali waggulu nnyo nga buli ffe ekyaffe twagala kibeewo yagalagana kama mbaya ni mbaya. Sometimes abasinga okukola emikolo ddala ku saidi y'abakyala mutera okwagala okukola emikolo okuswaza exiwo wandeka nti sina kyuca kati kakikola ndabe abalala olw'okuba mukwano gwo yakikola oba sister we yakikola nange kankikole okusadde ekyalo ekirya waliyo ex twali tulumya munnange ngera wenkugambye nze saawa zino nali sijja baaliyo naye nze saali mu ekyo because nali nkyasoma era kuba tata wange nali saagala nagendayo twagenda mama wange yasikira mama wange nabiraba ku Facebook nga tubitaddeko sizange nakwera nga nyaba weefumbiza kati awe nagamba ne mugabo kimanyi dadi bangambye alitegedde kwe kusaawo tuwe ninga nze sibiriko bwana nje katweremu ebyo byenkukutumpola paka otwetegeera nyewe out of the nagamba nedda tugende wano kati ekyo gende watata kyali kyo tekikiri tebakyagala waye mama kyali afa bategeere nti nva wano Lega twagamba chema sine tugenda genda already kasa twakola ki twagenda wa mama we ne tulave twaga kumanya ti omwana twamujja wano nayenga ex bali nne na isiri kwe byakubaluma era we bategera nti bakyadde waffe era buli omu naneesonyiwa batera kwesonyiwa era go nanti kakisinzira go omuwala kyoyagala ng'okyayagala kukukuta ng'okukuta oba okyayagala kugenda maaso ne gwoyina n'ogenda maaso because twala ojo okukutira n'otwala gyo okukutira we bakwatirayo right now tedi yogo okukuta naye exingawo sawo manyo bombe babizi nemujjukiza noera tedi yogo okukuta naye aleka sa examine nti ofunye ku sente badda nekati ex anakujja wange namba wagikyusa myaka oba emeka wakyusa enamba omukulu yagamba kyusa yete alina buzibu nenze nagenda olaba nino kyusa enamba kinga lwaki okyusa enamba ng'amasimu gakyaliko ng'amasimu gakyaliko bakubuuza oliriddawa nokyusa enamba netutandika obulamu obupya so mumaze emyaka emeka okutuuka ku kkula lino ery'omukulu wembalanoza tugenda mu mwaka gwa 11 because omwana affe omukulu yawezezza yesterday but 1 myaka 9 okuziza so amubempempi omuntu ali eyo akulaba n'akaweta era alabifaanyi ku screen kubitambula ebyembaga emikolo muwe ku magezi alina kikola ati otuba kusanyu ng'ebyo kubanga oli muntu kyayagala buli mukyala yenna ali eyo kyekirooto kye omukyala ali eyo omukyala omukazi omuwala kyenyinza okubagamba kiri kimu era kyenasoose gwe tofa ku bantu beboogera because SB4 enkuzaako emabega nze nva mu family erina ku sente ata wange ali UK mange yafa naye nga family erina sente naye mutowo takufumbira naye munange nedda ntiinaayo kati sinayo kati olaba nga balina ku sente because asooka batwalira omwami wange ono tebasooka kumanya status ye naye we bagimanya balaba tuye tubonaabona lwanga nezaamu kikyonoonya ku mwavu kakameramanyi ako kyo kyokubeera tutunze ku bisajja ebiina sente pressure ne baginteekako zinamala ebbanga nga tata wange soga naye kuba ye bamuti alina buzibu yatusibwa naga mugende mukole sente omulifuna mulidda ne mweyanjula musooke kuzimba biki era twasooka kuzimba naga era naye yakiwa speech ekyo
naye kati nga omanyi ba sister ba anti bajjajja bagamba nedda zamuwabula watusaze ngati waliwo n'omu yali atwala ekifaananyi kyange waliwo omusajja agenda okumpasa ne mugamba nedda simwagakaira bwotusala ozonga ne kakameraamaani kagavuka kagenda kudisappointinga tekalina kye kagenda kuwa kati atawe embeera ng'etabuse nnyo kubanga nze namugja ewaabwe nga ne maama takisiimye ne tubeereyo embeera negaana nnyumba nezigaana ne tudda mu kayumba kaliyo kyambazi katonya ne tubeera eyo kati abamu ne bategeera bwe tuli bagamba kairaba omwana gye yamusuula bannange oyo omwana talina magezi biki nenguma ne tubeerayo paka yakera mugamba omanyi tunoonye ogende ebweru okole ng'embeera egaanye okitegeera ng'embeera egaanidde ddala nasooka musajja yatu n'agenda nga middle east awo ekyaka etwala abaana n'essere twatetenkanya mpola nga sente zigaanye baagala miliyoni zaali 3.5 naye basooka namugamba agenda kukola mulimu gwa customer care netulinda omulimu namugamba sooka oteyo ekitundu omulimu gwazze n'agenda ku interview nga nine n'ekyokulya tewali abayimbi abaali bamuyita nga tebakyamuyita awo gundi we yali aleredde radio pic yani ono shasha nga bagenda eyo badde bitwa tebakyamuyita jeno zambano zanga agwa kubiye bweru nga takyamuyita era amuyitayo bano upcoming amwadde emitwalo 2 kwe kuli kamera tulina okulya tulina osasula landlord niba emitwalo 3 amwana wadde yali yatasoma netuguma olwo tunoonya n'obusente ng'olutantwana muntu ali akweperezaako nange nga tewali nga nennaku nze yankubakuba ddala sikyafaananika nga tubeera eyo naye nagera nayiya mu kibuga wamu n'atambula ngamba leero omanyi natambudde okuva ennamirembe road paka Mmengo kati nenindawo taxi neninya 10 luntuuse ensangi kati ate awo n'akakuba n'akenda era olugendo lulinga kuva wano nga tuvudde ekkubo paka wano najjanga akooye olumu nga sazifunye netuyiyo batulidde ki netubeerawo netuyiyayo obusente ne muzeeyi we n'atukwatira kuko obusente butono n'agenda naye before nga tannagenda ne bamugamba nti wali omulimu gwakamwabire gwoka customer care ndowooza ng'era omuntu ng'oba oliko kiki laba omulimu bagamba tegukyaliyo gugenze naye omulimu oguliyo gwa kirina naye nga tetwagala kulaga bwabwe nti agenda kubwaki bwa kirina nangamba nkubulire mama Rashima mwana waffe Rashima nangamba omanyi sigenda agenda kukolera ssente ezo mitwalo 64 sigenda nangamba okimanyi black etubanyi twajjayo obusente twali mu kibiina mu banka twajjayo obusente nga tupangisa ennyumba gye twasookeramu uyo todduseeyo nabudusira ndi odi nga tukubira essimu era kati osigale wano black egyetwale ne byetwala tebiriiwo ogenda nno sigenda ne mugamba ogenda nasalawo n'agamba kaŋŋende n'agenda n'akola naye nga omanya 64 alina okusinika black alina okusasula buli wiiki emitwalo buli mwezi emitwalo 25 naye tulina okulya naye agamba naye alina osigazaamu kubanga baali bamusuza naye nga tebamuwa mmere ng'alina okugulayo obumere alye bwetyo we twatandika netubeerawo nange wenjije kati nze nentuka ne mugamba omanyi kaŋŋende nange mbije mu kiyumba kole nange nentandika okugoba ku passport nengenda mu security link nfune omulimu nange nkole kitukole nembigobako kati mukama wanyamba nangamba omanyi nina omulimu gwe natandise osomerera naye osooka okube ku bintu wegugaana nemofuna omulimu ng'ogenda mu kiyumba ng'okola naye manya ndi lukindo lwa mwana myezi mugumu olukindo naye nangamba ogenda kukola otya nemugamba nkoyo okunyimbirira kaŋŋende nkole nga ne maama agamba nange lwaki temukomawo waka nemuga tetudda wamu katubeere wano naye nga gyali nange nga wengoba ku byebweru naye lwali lumu naŋŋamba nafunye omulimu ogusooka omwalabu neyampadde sente nantwala ninga buli kimu kifunye because ne passport yali ewase ku security link era bamanyi naye kati olwatukana kwazaamu ebintu byo nenkola ne interview nenjiyita bulungi kati nga sinatwala bino ebintu bino ebasaba ebya giso oteekemu stamp ebyaleba ogende nga ne interview ngenze tukoze bannange naŋŋamba ogenda sente nzifunye miliyoni ezi 4
nga ne passport ogenda gyane mugaze tutelinkire ejirina nangamba omanyi eyo gamba yabuze nenfuna omusajja yatukola ku passport nemugamba omanyi passport yange yagudde nasalawo nagamba ye yagudde ogenda kumpa emitwalo 7 twali ku speed netuzimuwa nakolerako by weekend nali Dubai ye essanyu lye nasooka okufuna bawe nazaalibwa nengamba mukama kubanga twali tubonye bunyenye SB4 olongo ogenze Dubai omwana omulekedde ani omwana namulekera sister wange gwe naleka mwaka akayumba nga naye alina ababe nemugamba manyi sooka osigale naye wano netugenda netubeerayo akabanga netubayiiza we badde walungi netandika nga baweereza obuyambi wanabeerayo mwaka gumu n'emyezi 8 so bwewagendera otuukayo nga omukulu wamusanga tannawasa bamugamba nti Dubai ntimuwasa kituufu abaana baliri bewasa abeetega be bangi naliyo ne ku mukulu gwa mukwano gwange yali aproposinga yamala weeks 2 yaproposinga mu weeks 2 ngali ekyayi ebyangu nnyo okwekyala so wamusanga tannawasa mukama anyamba namusanga tannawasa era kyennewaza omwami wange yanninda mwere twayitamu ebizibu byonna yasalawo okusuubiza kyeyansuubiza kozi weragira nga mukyala ngenzi naye ngenda kuleeta naawe tukole naye munange nakisuubiza nalindawo nengenda nangulira omulimu nentandika supermarket netukola supermarket nankolera omulimu nangulira omulimu gwa cashier tandika okola ku baniya supermarket abasinga bamanyi balija kigozi bamanyi abo kuba nali nkola okumpi mukwano gwange kati nga wenkolaawo naye netukola paka wenatuuka ngamba ate family tugyetaaga omwana mutadde ne mu kisulo sister wange naye ali lubuto mu myaka 2 mutadde mu kisulo omwana nemugamba omanyi tulina ate n'okwezimba olwotereko obusente wakola naye kuba yali afunye ku mulimu guliko sente kati ngaakola nange obutono nga nange twongerako nga tusevinga mu banka nga tusindika direct wate kyasooka okukola ye yagenda taguddewo account neze nagula account mu mannya gange nga tuteeka okwo okwange teeka okwo nga nezizo ziteeka okwo nga ng'omwesiga kyenkanaki gamba ye yanneesiga nze yali amwesiga because bava ku kyokumwesiga anti omukyala okuva gold history yamwe gye muvudde ekuleetera okwesiga omuntu oba omuteesiga ebbanga litubonyebonyedde sanga omwana nga bamusangeyo ku lulimbi ewaabwe watunuulidde mama tata ayagala omuzimbira ennyumba nalaba kasente ono yanneesiga kyenebaza mukama yanneesiga netuziteekako miliyoni 9 netujja netugulayo akapoloti kali ketulabye edebu wali entozi ekitemu mu kivu nenajja wenasooka n'obbeera nembeerawo kozi namugamba omanyi ngendekanye nendabirira abaana sente tezikutika kankulekeyo kasita ostabilizing osobola esente zofuna simbi nga tanafuna mulimu kati gwaliko osooka nkole ki kangende nenjija eno netandika obbeerawo nga tetulinayo na pulaani ndala nembeerayo nga naye wabeerayo naye nafunayo kaliifu najja naye lwalimu nagamba enyumba tetusobola gibeeramu ffenna enyumba ntono tubaddewo akaseera akatono naye tukoze tutya nemugamba omanyi twetaaga ogulayo poloti nagamba era kituufu noonya poloti naye nga twagala yawo kyapa 150 ngamba tuteekako babuloka netutambula namagoma wa paka mukama yatusuula wano tugula wano nanga wakyapa netusasulako kubanga edda wali nga wakwerako ekyapa miliyoni 3 kisooka netumwako miliyoni 25 kubanga ekyapa kyali mu process netuuka netutane nagamba katugenda zimbamu ki ngaafunye ku busente asevinzeeko omanyi omulimu nga guyingiza ku mulungi nasevinga angamba omanyi kubanga nagula ne wano nga tamanyiwo era ye ne waba ayogere wamubuza tasolagirira muntu netugulawo
nanga netubeerawo n'anoonyera ssente nangamba omanyi buli yanjagala kuzimba kalina waliwo akayumba ke twalabanga ku Facebook ng'era azimbye wakati waati nemugamba nanga anjaga kuzimba nemugamba onoosobola akayumba nyumba ya kalina nangamba nze mpulira ekirooto kyange kyagala kalina gwe ng'oba oyagala ki nange nali njagala naye nga wembalamu ssente tuyinza ogizimbira emyaka nga 3 tuli ku nyumba mugamba kimanyi tugenda kubeera ku nyumba abaana balina okusoma tulina okweyongera mu maaso okwekulaakulanya tulina okukola ne bizinesi biki engamba omutima ogwange gwagala kalina katonda waba ampadde obulamu nja gizimba wane ng'atandika mpola ngagamba manyi sifunyewo obusente funa abamanyi okubala pulaani genda ali kugombola mufune license nga tufuna ngagamba omanyi foundation wansi ya sente mmeka nti weziti ngamba funa wa pulaani amanyi okuzimba kalina anoonya omuvubuka ali amanyi kalina ajagamba omanyi okutandika just yokayoka wansi n'okuba ne miliyoni nga 3 amugamba nkubuulire sebo watugambye miliyoni 3 nangamba nja zinoonya awo ng'alina miliyoni nga 2 nangamba nja zinoonya matiyo esobola okusooka ntumugola nti ye wagola matiriyo batandika okusitula ebyo ebyuma biki ebyo ng'asitula gundi ng'abeera ne foundation yokka wansi nga walaba akabalasa ngesooka ebeera awo ate nomunaye mukama yateekako ekisa teyalwawo agenda okuba ali awo nga ngamba okimanyi kati afunye ogwo omulimu gwalina ogw'Amerika gwakola nabo nangamba okimanyi banyongeza omusaala ne mugamba ekiki banyongeza omusaala nange nga bamwongeza musaala nga kasente kajja akawera tutandika manya okusitula tekuba kuzibu nga wansi ngamba muyite bulooka waleeta bulooka ntandika kuzimba ng'ayiwa nakya waggulu kati abuzi wajjira waggulu awo nga waliwo ebitukuttemu bikyalina naye byagala okumaliriza naye ne tusaba mukama n'atukwatirako n'azimba naye watuka ne mugamba waliwo twatuga tulemera ne mugamba tukireke nangamba kale singa twatandise nene eya bulijjo nangamba naye lwaki toba nakukkiriza ennyumba egenda kuggwa ne mugamba ennyumba etulemu erabika netubeerawo ng'ennyumba tetambula naye lwali lumu n'asituka omulundi gumu nangamba nze nina obulimu bwange bwekola obwa part time anti bya IT nani nfuna yakasente kati mbaddeyo n'akakawunti nga sikagamba nimu abakazi bwennaabagamba kino tekiriiwo kiri tekiriiwo naweza obusente bwobwera nangamba omanyi komyawo abavubuka abo bajje bakole nembaleeta ne basitula ekintu kino SB4 ennyumba twazimbira mu lockdown nga buli omu agamba oba onaakola mu gavumenti nga kabulaga kange ako akabadde n'oli bagamba nga bambuuza babantu bagambye bamukowa akola mu gavumenti engeri gye twasitula ennyumba waliwo n'omu yatuwayizako nti twabba ne sementi nga kalina emulemi eri awago nga kalina egaanye naye alaba ennyumba eno edduka ku sipiidi paka kuggwa SB4 naye nga byonna biribakulike ku myaka gye muliko asinga obungi omusanga ng'ali bw'ati kizibu alina okubeera nga okwesigangana kw'amaanyi nnyo gye muli nakyo kizibu manange ekyo nakyo kizibu mukama akuwa oba mukisa kisa because abasajja mwe musinga obuteesiga oba nzoga mwe mukazi agenda kunziba byonna byogedde naye waliwo momenti ey'okanzika ne wegisanga nejjusa olunaku lwe nakusanga kisajja gwe momenti ki ogijjukireeyo nga nejjusanga mu bwavu oba nga waliwo ekirala kyakoze waliwo kyasobola okukola newejjusa kyogamba waliwo kyeyakolaawo tawali naye balirawo wenejjusa kyasooka ekyobwavu olunaku lunafiirwa jjajja wange nga tuli mu kubonaabona ne bankubira essimu jjajja waafudde ate bamuziikale ffe batuzaala masini mukazi munyoro tewali wadde n'olwataano nembeera mu kisenge lumwe nenkaaba nangamba okaabira ki nemugamba gwe tolaba nti jjajja wange afudde nga sigenze ate jjajja mbadde mwakalamye nangamba kati oyagala nze nkole nti tewagenda saagenda sokoleke baibere waliwo amala okukyusa ennamba y'essimu waliwo tunaba kukyusa ennamba y'essimu nali nakyusa dda kuba mumanya mukukyusa ennamba y'essimu waliwo obutabo bwetwabairanga nabo ebiseera ebyo notebook muwandiike enikesi ng'essimu ebuze muwandikamu amanamba nobeera n'ennamba notebook bweti wali tolina katabaako naye SB4 sikayina
kubanga obakaŋŋamenya ekikulu edda nalina eddiini nga lyali lingi ate nze ne social media nali nga ne whatsapp nasooka girabirako ono ndaba akantu ka alo ne ŋŋamba ye eno ki naŋŋamba eno whatsapp era nze okuliga whatsapp ng'agenze 2016 nakuyigiriza whatsapp nanjigiza whatsapp naŋŋamba tulina okwogera ku whatsapp tulina okukola tune nga nze sibimanyi kati nze era bwe nasiusa buli kimu kyagendera omwo kuba nagimenyamu okyagendera buki nga tolina gwokubira naye nga embeera weetabuka naye ba brother bange ne basista n'omugamba alo naye nawe zamu tukukooye nga naye mukazi sajja atakuba alo mukwano gwange olinayo ogumu ekitundu anti yo tetulina kyakulya waka naye namuwa naye naakowoosa banange nensaba edduuka ne tukoowa embeera yonna mugiyiseemu ey'ennaku mugiyiseemu eya momenti y'essanyu mu kaseera kali ola ku momenti gyojjukiramu wafunako essanyu nogamba kaŋŋume noono ono yasinga naye nga bali mukazigo ate akatonya balina bantu byabanja kituufu nange ngaera wogambye moment ey'ennaku yaliwo notuuka nogabo banzikise bali kye baŋŋamba ngende n'omusajja alina ssente ngamba naye musajja watu naye teyayagala kubeera watu katugume tukolere ffenna naye nze moment gyenjjukira SB4 yeyo ey'okugenda ebweru yesanyu kuba kirooto kyange nze kyali kyakulinnya nnyonyi wagendera mu nnyonyi ki okumanya omusajja ono yali anjagala nze nagendera mu Emirates eyo nagendamu yennene manye ndo elusooka olaba nnene tobitegeera otandikidde ku butititi bwawali oba okubuuza olagawa oddawa okolaki obwo bwe nasookerako tenga ŋŋambye omanyi we bigaana betamu amu n'akasente bagamba basasula awo naye mukaba yanyiwa basooka ne baŋŋana ne mala nempitawo nayeyo olagawa kati nze nalina okulimba ngenda brother wange maitwali tetulina mayi certificate angamba oyo brother wolimba bikinzemuwawalekubire nadda wali ewali ebbali kati omu yajja nagamba nze ngenda kola boyfriend alina certificate nagamba talina omugayo twogera amazima nze ngenda boyfriend kati nani muli kumpi nemugamba ono wamukiza boyfriend nange wa brother ntwala kati nateeka mustampu matu wetu we nayitawo nempitawo naye essanyu nalina kubanza ekyoto kyange ennyonyi yakuyise wano mukubuhana ennyonyi simanyi banoonagwa ennyonyi yakuyise etya ennyonyi wano mukusi munatusonyiwa kati emboozi gyetugenze kukola ennyonyi bwakakako ku nnyonyi munatusonyiwa yakuyise etya ennyonyi esooka bannange tuuka loga ki kino naye ennyonyi otukomanya oba ngenda ng'eyimuka awera negenda abagamba mwesibe mugyeko amasimu mugyeko buli kimu mwesibe omunywere belt awo nagamba ngenda bweru ngenda waggulu naye nga nze kyenfa ntuukayo ddi Dubai ndabeyo wenti wayeno nasimbula kiro nga nina okutuuka eri emisana naye nasanyuka kubanga tata wange abeera UK nali namugambako njagala genda bweru omanyi era ebyabakasajja nakusuubizayo ojja genda osomero eyo nebitatambulanga ebyo alina okubeera Paul Saka abayita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Paul Saka and school music in Uganda okuyinga shinze emitwalo 10 abayize emitwalo 5 emmeeza milioni 2 ku Silina Hotel nga 11 June ono ye Paul Saka eyaleeta okuyimba okw'omulembe mu masomero omukenkufu kakensa Professor the Legend Kawaji omusiime Paul Saka awerekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Rema Namakula Pastor Wilson Bugembe Helena Nanjego Stella Kayaga Flona Namukasa Bettina Flash Rap Rebecca Jingo Catherine Kusasira ne Samisa Semakula kale abayita mwenna mujembere ng'agabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Silina Hotel Paul Saka lwagidwa Budo SS BBS Telefina Bukedde Olupapula Chabasa Fama Hardware World Clever's Origin School St. Michael and Thomas Junior School Nansana Chebando Lady Valeria Vocation and Business College DIT Sam's Wine. Ofcom Training Center ettendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa ab'okumakya ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi wabula
omwana gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 76 3 6 78 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 9 28 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindi eri Wafu Road wezikyukira. So yakitegerako nti ogenda kugirinnya. Tiyategeera, bategeera ndi eri. Sina gwe nagamba bannemesa okugenda. Sina. Woyogera kule. Bagamba woyogera ogende ewe. Tewali. Dalo mundiko okusooka. No, sina gwe nagamba. Eninyanyonyi yange ne mami we samugamba. Vanyonyi batulaba tutuuse tuwe tupostinze ebifaananyi bya airport. Atoyo yakutuuseeko ddi. Sokoleke. Mukuye yakolana ku kisaawe. Yanona. Kumacha natuuka saawa zaali oba ziteemu. Kumacha. Nankima. Moment yawo ng'omulengera waleeri Nsonga yali wali. SB4 nasanyuka. Nasobola gamba naye nange ntuuseeko ebweru ninye ku nnyonyi. Nze nga sifa aba tetulina poloti, ate tunazimba. Kasojirinnyi. Nze kasanyi nga ndaba ennaku yonna gye mbonye ngiwonye. Tomayina kumanya nti ogenda kusula mu bed space. Wekyali naye Mukama yali annyambye ng'onaafunye ka partition. Yali afunye mu bed space. Nze saasulako mu bed space era. Wasubwa. Nasubwa. Saasulamu naye lwakwa twagibeerako olumu nga tupangisizza abantu. Tetugitegeera weebya tetugiddukamu era mangu. Bantu wabeera omuyogaano. Mama nyabo. Biri bikemo bya geena bibeerawo. Bed space yo ababeeramu bagumu abafumbo. Ebeeta yetanga gwesi wajukoowa. Olya bulamu bwo n'ogibeeramu. So otuuka eri okola mukola. Moment esanyu eyo gye wafuna. Nze gye nafuna. So wobeeraawo. Amanyi sitaani no wonna abeerawo budde bwonna. Wobeeraawo n'obeera nti nnemereddwa walayika nnobe ku musajja ono. Kyojjukirako nogaa naye walayika ntuule. Moment nagifunako by the way ate nagifuna recently nga tuyingira ennyumba eno because twakola housewarming ne tuyingira ennyumba eno. Waliwo era ng'era tebibulamu. Jekisi najja ku mukolo. Teyajja ku mukolo. Kuba omwami wange mwami muto ate mugezi alina omulimu mulungi gwa woofiisi ate nga abantu gy'abeera olwedde Abannayuganda babeerawo bamulaba ayambala bulungi era tobeerayo abantu abakema okitegeera latumiikiriza ate niyo obunamba babujjawa simanyi ndowooza bwe babusanga ku Facebook afuna obunamba amanyi gye babujja kale omuliro ne guba mungi nnyo omanyi munaye ebintu bya lavu bibuzaabuza ati nalabanga omuliro oba mungi ndowooza n'olina laba afunye omugagga sikitegedde mu process y'okuyingira ennyumba awo webyatabukira ngeri waliyo omuliro gutegedde oyingidde kalina gwagala ovemu eyo kalina yakulyako sente z'oyo mukyala naffe tusobola okukola byakola tusobola okugumiikiriza byagumiikiriza sigenda kasalamu ssebo kano abakugumye manyi bajja kundaba nga tebamanyi gye mwava tebamanyi ono yamanyumiza nga mugamba siya naffe tusobola okugumiikirizanga ye abana nga bamalirivu naffe tusobola okugumiikirizanga ye era singa Mukama asobola okuzzaayo emabega naffe tusobola okugumiikiriza ko munjagalako sente biki agamba nedda gwe mukyawola abo bate tusogomiza n'abaana babe tusobola obbalabirira so byali bingi nnyo magezi ki kusaba Mukama mukyala muno kyasobola okumagezi because nali sikirabanga ebbanga yembadde n'omwami wange nga sikirabangako aye naye sijja munenya kuba it was lockdown babasibirayo ng'alina okudda ewaka n'abeerayo almost 2 years nga tazze ate nga abaana baba bajje mu gune bed space babagobe twakyalina sente kati ng'oli waafuna amusuza abajja kukola ki kubeerayo kati process wetu yali kati ofuna otya obubaka nti waliyo eri kitokota kisa kisaanikire esimu eno kuba esimu yange yali eyonoonese ng'alina okumpeereza esimu ate essaawa zo yali yakagenda yakava mu pate sente teziriwo bulungi tenga olwedde yange yali ya iPhone
Nanga nina essimu yange nina iPhone 14 nanga mama ngenda kuweereza essimu yange tosabira nga tolina ssimu bami ndowooza excitement yayira bijja nabirekamu nabirabira abala ne bavuma nze sokoleke waliko ki okubaako ki okumuweereza essimu nga mwebiri essimu zino nali ebyali nabikadde bayira byali byaggwa kati nga nali njagala onaabe n'essimu because nina omuvubuka mbamuta Frank atera okundetera ebintu byange bweneesiga kati yali talina wudde nga yayangwako empesimu ate nga nze simanyi nti mulimu ebintu ebikadde ate ne iPhone onyiga muzibu wali nekali nekavaamu then nga simanyi nti ebintu byedda bikyalimu ogenda okulaba nagenda njoza nzikanze mulamu bwange ye moment yange esinga osobola okuyita mbwavu emyaka ena naate waliwo moment ya ddakiika 3 negakunyiga n'owulira nga ate kino kinene nnyo kinyiga nnyo singa so akasimu akava e Uganda kajja mu mbeera ki bamaze kubigwawo nengera wakuba akasimu akasimu yali message ya WhatsApp omuntu akubuuza ekintu onaani nonaani bamuyita batya nosooka osirika eddakiika nga nnamba nga tokikkiriza oba ndoota so ebintu kale ebyo byonna bisoba mu maka naye mumala ate nimwesooti wakuwunzeko otya bakumagezi omanya kiyinza okugwa ewange omuntu yenna bw'oba okoze ensobi era mutula n'omuntu wo then nemwesooti nga ngambwa abafumbo teweegaanako ebintu biri mu ssimu weegaana otya nga maloboozi mwegali ebifaananyi ebiyinza obbaamu so waliwo okwegaana nga naawe olaba oli mu kazannyo k'abasajja akeegaana nga naye ate nga gwe oli mulimba so obufumbo bwonna mbaamu challenges olunaku olwasala kiro nga mmeka tala bantu oli munene moment ejja mu ddakiika eza ng'osaze zo kilo zeesayira ddala naye omala ki ate nokikale ngafe abasajja ffe tudda mangu engodo dana omukazi asobola n'omala emyezi 3 akyali ku nsonga y'emu so kati byatereera byatereera ngaera wombuuza n'ogamba ki kyosobola okukola n'ogamba omwami wange nze najjukiramu gye twava n'omwami wange neŋŋamba ensobi yaliwo fine naye omwami wange anjagala kubanga olaba yasalawo najja n'antwala ate nga yali ansuubiza nti otwama nti gundi ennyumba ewedde ngenda kukuba empeta kati ebyabeerawo omanyi abakazi bajja ne pressure nagamba era gwe ndaba tolina wampeta biki era ffe tujja kuyingira okitegeera tuula okkalire gwe oli odd chick okitegeera naye abakyempa amagezi abakazi abali eyo nga bafumbo omanyi oludde n'omwami wo ng'omwagala olina okuba nesenga mu mutima gwo n'omanya n'ogamba nedda wadde omwami wange akoze ensobi ne kapresha bali ke bakutaddeko naye amuzimu omwami wange anjagala akotokerabiranga omukazi enna ali eyo wabanga asobodde okulonda mu bonna abali eyo n'agamba nti zaamu nkuloze mbali eyo bonna gwogenda obeera mu nnyumba kono omwami yali wadde mbogamba eyo ennyumba tujja gibeera kubanga akapresha yaliwo yali asobola okukwata oyo amuleete amubeezeemu wadde nze nali njizimba naye yalekedde ku makya nangamba omanyi mukyala jangu ebweru nakuwa akazigo je nadda nokera ku makya ng'ennyumba babikola naye nze ekyo ekyennyumba nakyo kyanyongera okulaga nti omwami yanjagala neze ennyumba zapangisa ko omwami wange muntwalawo okubuuza nti ennyumba waggyemu ssente mmeka ze ennyumba azikulekera nakugamba ennyumba gyeziri ngera wagambye amala ebbanga nga tagenze nayo nga ate tuyitawo nga tugenda ku airport naye nakubuuza ennyumba gyezikoze gyeziri n'endagaano n'ozitereka ze omwami wange tamanyi na ndagaano za nnyumba gyeziri n'ekyapa kyawano simanyi jasi nabirabulabi nenga gyekireke kiri fine naye nanneesiga kati ebyo nawe nabitula nembiraba ogwa ku mwana ng'amujja gundi ekololo mabaala ga Kasabulanka
Simanyanga womunji. Ogenda okujjanga babaze babuloka banyondo ba banka nga bazze tuba bino tujitu nga yabisinga anyway wabale okugumiikiriza ebyaddala andi kuliko dutuukako omanyi ekitiibwa kitiibwa ky'omukyala yenna yenna kitolo gw'amaanyi nnyo okimanyi okubwebubwe tumuzaayo ewaka era bangi abagezezaako ne bigaana bangi abagezaako ne bakyatakituukako olw'okubanga si bagumiikiriza obugumiikiriza nawe bwetaagamu eddiini olaba SB4 eno ddiini gye tulimu eya social media ediscouraginze nnyo abaana eki bagamba nti abo abalungi tebafumba oba abaki because bagenda ku social media nakwata essimu ye kasaafu na iPhone nateekamu filter nalaba nga mulungi nakogamba abasajja abaavu abo temubatwala naye gwe osobola okubonaabona n'owwo ate omusajja tebamanyi nti naye asooka mu bwavu kinga kwagala mwana otwale omwana wo oli atuula nti gwe tojja kusindika mwana naye ng'ate yasooka musindika kati abakazi abali eyo balina omumanya nti wofunanga chance waliwo balina omukisa n'ofuna omugagga ate nanaakwagala ekyo eba mu nkisa gwo naye woobanga ng'ofunye omukyasajja ng'akutegeera guma n'oyo wabanga takukuba nga munyinya mutegeeragana lwaki olinda oli amaze okutegeka owuwe n'ojja n'otanuka okumuvuma n'omugamba muveeko oyo si naffe tusobola okuguma okitegeera abasajja bangi naffe abakazi abana tuli bangi gye bali nga asobola okutegeera naye kiba kirungi n'oguma n'omuntu wo ate n'oba musabi nnyo ng'osaba oba musiraamu ng'osaala oba mulokole ng'osaba nnyo n'osabira nnyo ate basabira nnyo basajja baabwe naye ogenda okulaba obuvidiyo ng'ekyo okusabira omusajja amutadde mu lujjudde atandise okwogera eby'omu kisenge atandise okwogera biki okitegeera omusajja ate olina omuzzaamu amaanyi owaganye tomulekerera nti bannange obwavu kwategole ebule nangende ewuwo oyinza oleka oyo nga gwe mukisa gwe mukama gwe yakutegekera ate chance comes once because nange singa nagenda nebye baŋŋamba usanga naligenze w'omugagga oyo saalifumbye eyo ngenda owuli omusajja gwe nalekawo nga mugagga naye ng'ebintu bakola bikole tebabba bibbe bakola bikole ate omugagga oyo mulungi woba omuyina naye ate erudda tajja kuwa respect nga gw'obonyebonye naye okitegeera so nga tuwumbawumba emboozi yo tugiwulidde byemuyise mu byo byebingi naye omusajja musiraamu nawe oli mukyala musiraamu omukolo mwaka okolera mu busiraamu eddiini ekkiriza awa bana kituufu singa lukeera n'agamba nti munaye mukyala wange nafunye haki muno wuno kituufu kyogedde SB4 musajja musiraamu nange ni mukazi musiraamu ekyo bonna kitegeera nti ekitirekiriza kubanga omanyi enensi woba otandika omulandirago olina okufukirira ekimuli ekyo paka gyekituuka ate tokirekerera tokigayalirira nnyo omanyi sitaani akema buli kimu kibaawo kozi osijjagamba nti omwami wange tajja kwenda oba tajja kufunayo boy girlfriend tebasajja kubayo okuzaala bbali ekyo tekitosobola kiteekako limiti tosobola kukiteekako limiti ekyo kyo kyesigaliza ekitiibwa tosobola mugaana naye waliwo kyosobola oteekako limiti kyomwami wange wadde ayenda wadde azadde ebbali wadde endabye banvumye bakoze batya naye nina kyembasinga nti balifuna mpeta eyo How invested in me and now pronounce your husband and wife. May kiss the bride.
ekibuuzo nemerako nnonze kati ekibuuzo lwaki Okyebalama. si kyebalama nasalawo ne tukola civil marriage etwakola yeetya ye court mugenda ne mulayira ne mukwata zikurani ne mulayira mulala teri mulala ofuna omulala mwino ogenda mu high court abalala ate bannanga abalala mwesuubi bagira balya buli kasente nga we banoonya abaabwe banaabakuba empeta waka kasente sijja balema sava ku bya ddiini because era we twamala kiri ne tugenda okukola ekisanyusa abazadde baffe okutuwoowa naye nga twasooka kirira kyekikola kuba ofumba obusooka bwe obutuufu lwaki nakola ekintu kino SB4 nga we nkugambye experience toyagala kumanyirira mu ntuuyo zo saagala kumanyirira mu ntuuyo zange Haji Musa kongetekaka so dini tubadde ogisudde waawe y'obuyisira eddiini ebaweeri because baatugattira era mu busiraamu then ekyakkoodi kiba kya ggwanga nga bwowulira nti records zo gyeziri mu ggwanga gyeziri era ziriko n'amateeka kati awo nteebereza musanze agibanaabalabanazi akyeze bakugamba owoyo oli kuki anti but era nange sinze muntu ali interested ate okukola amaka ag'okubiri nga bwe nagambye nti ntambula nnyo ndi mutambuze okutambula kuno nti nkolera nnyo eri ate tulina plan ate endala ez'okweyongerayo ate ewalala inshallah mukama bw'aba ayagadde kati mbadde ntwawo okujja Uganda nzija wiiki 2 sibawa time family sijiwa time kati bw'okola amaka ag'okubiri kiba kitegeeza gy'obadde wa wiiki 2 ogawa wiiki emu ne wiiki endala ate ogitedde so ojja bba nga tobisobola ziba zimala ezo nga towombawomba tulambudde ennyumba nnene ereko ebisenge ebyenjawulo kyamanya kweka ekisenge kyabawala n'ekyabalenzi watya ng'oba oli awo awane twafunyeyo nno eddenzi oba omuwala osobola omwaniriza si byangu agayanga musakobeera mu kino kulayivu kuteeka nze kambeere ndowooza kanzire ku sayi kanze ndi mabega wa 50 queen ani nze sijja kwekweka nga abakyala abalala ngaera fifi wagamba okera ku makya n'omuleeta sisobola mukubirawo wentulengera wabula ngamba omwana oyo muzzeeyo mbuuza maama we yafa oba gyali mulamu nangamba maama we gyali mulamu mugamba muzzeeyo akuzera omwana wakibbaawo nati mugamba muzzeeyo omutegekere eyo because olaba nange nategeka ebyange omwana ajja kubeera wanalooze nti bino bibye muzzeeyo bamutegekere eri yoba omutegekera because era mwekwanira eri ujjako ng'afudde omusakazi awo omwana aba alina okukoma wano bogenda ewa nazaala waabwe ate awonza ndaba ekisa kiba kiragawa nanti olaba kiri ekintu SB4 liri ebbuba mukama oba yatuwa biki oneegumya ogenda kukola ensobi bakuteke gataliiko nfuufu okwewala ebyo byonna kikubewo nze era omwami wange simwekekeza nakimugamba sikuza mwana wa mujja wange yana mugamba osaba nnyo mami wa wangaale omuwa abaana because era busungu bujja kunkwata omukazi akedde ku makya kubidde essimu akuvumye nti bakuleetedde omwana waawo osobola omwaniriza tosobola era ogenda kuba omummemmere omutulugunye okitegeera atasoma abeera waka omusibira mu kikomera muno tetumanyi naye oyinza ofuna obusungu olaba jasonyinga tomulabyeko omukazi obudde buwulizi nti gyali naye nogaa wageza ne twefeesinga gataliko ofuga egalamula naye okuleetedde ekivaamu omanyi kyakubeerawo paka matokiriza okujjako bensanzeewo abo boma wa respect yes mbeera osobola okubakuza bulungi nnyo era mbasaagala bamama be banondole naye bombokola kimbakuza naye bali kujjako nga maama we afudde nga omwana bamuziriza mukulimba nti yafa nomuleeta naye nasooka mugasooka osooka omutwaleko ewamaama eyo asooka abeereko keeyo sooke tubyogeremu nosobola kinsulako nti aze munaye tusanisa omulaba senge kiikyo omwana abeere wano nze nganze
gwa mukyala ali eyo ensonga yo gwogerako ki waliwo oli yagamba gye basukira mu kino yabagambye akimugambiddewo ku kamera toleeta mwakiteesako kko ekyo nangira kibi ndaba nga kikola amakulu okwaavoidinga bw'oba oli musajja nga olina omwana gw'ozadde mu bufumbo omuzadde ebbali okwaavoidinga ekyo bw'oba olina nnyoko ng'akyaliwo obanga n'omukyala asobola omulabirira ye nga yebbali nga kiba beta obutamusemeza mukyala okumuleeta emize. Mulimu abasajja ajja nakozesa obusajja banagaa nti alina okubeerawo tajja kubeera balina okubeerawo. Nze nsubira obatamukiriza kubeera mu maka gano gafulume. Nze nsubira abo abasajja bali myaka gyadda abavubuka b'ennaku zino tuguze mu mulembe mulala nga tetulagira nnyo bayira ebintu byakuteesa ndowooza amaka agasinga g'ennaku zino byakuteesa kyekyoba kibagamba omuvubuka zondo bazolo omukazi n'amuleeta Dubai nze nayita mukyala wange nga nakafuna ssente nnyingi abantu bagamba olifala mwana itonyumiddwa na ssente yo n'ofuna ssente mukazi n'omuleeterawo so be basinga obungi so nsubira gwe n'omulembe gwakyuka gwakutegeragana si gwakulagira singa naye ndagiranga osanga omukyala teyandizimba ennyumba eno yandibadde nesente nga yazibba because omuteeka ku order. So, nga tuwumbawumba mama waffe oba kubasima bwosobola okugamba abali abakulumya abakumenya omutima nga balowooza nti be baganda b'abasajja omanyi tweyitiriza ffe abasajja oba n'omukyala nolowooza nti gwe mugalanda n'ogenda omulumya omutima oba kubasima bwosobola okubagamba baka bwesobola okuba bakyala bannange si bakyala abasajja abakulumya omutima abanumya omutima ex baawe balakumenyeko omutima nabagumenya nogakaaba nali mutono zasaganya nyo tebamumenya wabula bannimba bulimbi nga ogaa nti oli akulimbye ekintu nga tekirina n'omukyawa n'okita naye saakwatako nti ono mukutte n'omukazi oba twali bato kubanga onamufuna tuli bato sabitegeerako sina amaka nfoyo omukisa aji Musa oba kubasema bosobola okugamba ba ex abali eyo abakulumya omutima abalowooza nti tolina kiddako manye balina omumbega talina kiddako talina kyangamba nze ba ex bonna abaazala wanga baweza akayimba kamu kanyambula nyambula weewona leo mwavo nomba ddala nzifunye lwaki onnondoola tokubye nnyo si nnyo gye bali abalondola abakyalonya akanamba nnyo mbalina gye bali nga osanga ogonda akamesagi ku Facebook ogamba otyeddiya erina ebbanga ddene batugamba kati wakikuba so kati watandika bwati abakuluma ate ke balabye vidiyo eyasoose banange leero naye tujja kati bamanyi tukola programu zinga zino bayirabe omuntu najja minimba okusia nyamba mpe ku namba y'omusajja oyo ampe ku plan ampe ku magazine nakyo kwatya so omukyala aliyo n'asaba enamba yo ngimuwa enamba yange siyinaako buzibu because noba nga togimuwadde omulala ajja kunsenga ku luguudo aginsabye segera naye omuntu omwe enamba okusinziira kyaba ayagala waliwo abantu abagala okubayamba okujja e Dubai siri mulundi ne kampani leeta abantu e Dubai naye waliwo ababuuza babuuza amagezi ntuuse ntya because tubudde nnyo cases omuntu aga kujja Dubai yazze Dubai ne bamuggyeko $8,000 ate bamuwadde visa ya mwezi gumu ne bed space mwezi gumu nanga $8,000 bw'ozigattagatta okolaba nga kifunyo na mwezi ogwo abagiddeko nga bamubbi ate bw'ogattagatta ebintu byonna ebyo biyinza okugwera ne $1,000,000. So mama singa omuntu ajja mu inbox yange n'angamba yali mukwano gwange neyambulako dde emyaka mingi namumpe ku namba yo njigabe nga temuwala otobe muwaya pozi nkaloka tuleseeyo naye empozi yompa kuti tusobola kugimala esikigaba wamba wenga yiyo unaina akatadekeka kye ndi abubaka wempa abakyala bannange abali eyo woba olira omuntu nga akwagala nga talina kikuba bamugumiikiriza tofaayo abakuvuma
abakuvuma bagenda okujja bakusumbuwe ng'akikubye batandika okufuuka ekizibu nga gwe nabo basobola ogumiikirizanga ggwe n'ekirala n'empeta njirindidde emyaka 11 naye ngifunye kati finale ndi mukyala Lwanga omubwati kati mwabali eyo bakyala Lwanga mu outside tetubalinaako buzibu. Omwami wange aji naye kyenyinza obagamba nti ye empeta bambi tabalimba teyiyo gwogirina zenjirina nzekka naye okukera ku makya nti mugenze awutu abatuttewa abapangisiriza abazimbidde ekyo kiri ku mutima gwe yamanyi simuyinaako obuzibu alina okweyagala omwami wange naye ekyempeta bambi abantu bange abali eyo mbatumidde nnyo naye ekyempeta kyaganye mbeere bulungi. Ndowooza okiwulidde gwe gwe kikwatako message eyo tugisindise eri eyo gwe kikwatako. Mazima. Zedde ku side y'amawa. Zesibera ku side y'amusajja. Message eyo egende eri oyo gwe kikwatako wenna katandikano. Ne obanga okalabya nga tekikwatako kasindi kakatuka koyo gwe kikwatako. Ate message ogibuliza olunyi atogitegeere. Simu bubi. Just tubagambyeko bugambi. Ekolebwa omulundi gumu. Kasita efiitirako bwete. Mpozi nga simanyi. Mpozi nga tusobola natunakologero kakapa n'agijjako. Naye era wona wogirabye nti yani Zam. Kitegedde. Anyway, program eno zenyumidde nnyo era ng'oli mwesimbu era oli mwesiga. Kyasinza okulemesa abakyala abasinga obungi oyinza okuba nga oli mugumiikiriza naye nga toli mwesimbu. Oyinza okuba nga oli mwesimbu naye nga toli mwesigwa. Fuba nnyo obeere mwesigwa, obeere mwesimbu n'obugumiikiriza okutuuka ku kukula zaamu teyatuukako. Tuteekamu akasente bebaziwa and sons basanyi bawo ku Mukwano Arcade. Gendayo ofune ebintu ebiri mu original omuli bed covers, omuli ebitanda, emifaliso, towels eziri ku mulembe, mattress protectors n'ebirala ebinyanga ebyo. Gendayo ofune ebintu ebiri ku mulembe ate ne mu original. Bakola delivery paka ewo ku mulyango. Bire bulungi mwena. Tuggussa Enssonga.